ebirala bigenda mu maaso mu ggwanga mu biraba abasinga bwe bajja basinyako bisinye naye nze ndi kakira ka mbuzi tekakisa bwerere bwayo basebo ne banyabo kambabulire kino nze nzaalibwa ku kyalo Kasaali kyamaani wange ye mwami Sande ono mwami Sande Muwuta naye kambabulire kyamaani ono atufuze bubi mwami Sande kankulopere okuva lwajja mbuyinza mwaka gwa 86 fenga batuuze b'e Kasaali otufuze bubi kubanga bwe wajja mbuyinza mwaka gwa 86 emabegaawo emyaka 2 wakwata mutabani wo n'omufuula akulira difensi era sebo mwami Sande bwe twateekawo abantu bakwesimbeko ku kyalo kyaffe sebo mwami Sande buli omu wafuba okulaba ng'omusibisa abaana ku kyalo abavangayo kuwakanya bonna bali maki makomera bannakyalo mbaloopera kyamaani waffe ono mwami Sande baloopera kyamaani waffe ono mwami Sande nti omu eyamujjanjabanga eyo gye beekwekanga gy'okuli oba kyamaani waffe e Kasaali kyamaani Sande yamusibira mu kkomera nga ye yali omusawo we ate munnamateeka we eyabadde avuddeyo okumulwanirira mutabani wa kyamaani Sande ono gwe yawa obwa difensi era naye yamukoze eki yamusibye basebo ne bannyabo kyamaani Sande mutabani we bukeeredde olwaleero gwe wawa obwa difensi sebo kyamaani Sande akedde okuggyako emikutu gy'amawulire egibadde gitubuulira ebifa mu kyalo kati batuuze bannange emagamba kyamaani Sande ono lwaki gwe ŋŋamba kubanga alemedde okugamba ku mutabani we ate nga tukimanyi nti ggwedde ne ligambwako nnyiniryo lumonde bw'alemu omugga enkumbi eramusimba yemukola ki naye kati nze mbatuma ekintu kimu batuuze bannange ab'oku kyalo Kasaali kyamaani waffe Sande ow'e Kasaali ku kyalo kuba we yajja mu 86 ekyalo kyaffe akifuze bubi era naffe abamuvuganya tetuli mirembe basebo ne bannyabo kyamaani Sande ono gye buvuddeko yayise etteeka oluvannyuma lw'okulemesa ekyalo kyaffe okulaakulana abaana baffe baagenda basake ku byalo ebirala naye yabayisizzaako amateeka mwagawulidde mabegakaawo kyamaani Sande yayisizza amateeka ng'abaana bwe bamala okusaka ne bye basase birina kukuyita mu mikono gya kyamaani Sande ono ategeere oba biyise mu makubo matuufu ng'ate ekyalo kyaffe kibadde kifa enjala kakati kyamaani Sande ekubuuza ekyalo kiziŋŋamizza tulemeddwa n'ogwe tuli emmere ne gye tugenza okusaka sebo kyamaani Sande oyagala eyite mu mikono gyo kyamaani Sande toli mutuufu kyamaani Sande tukukooye ekimala kikola ki sebo kyamaani Sande nyongera okukukuutira ffe ng'abatuuze b'oku kyalo Kasaali kwe tukulidde tukugamba nti tujja gibeerako emirembe n'emiki sebo kyamaani Sande tukugamba nti emizigu gyaffe tegijja kuzuukukira Kenya era gijja kuzuukukira ku kyalo kyaffe Kasaali era kyamaani Sande nkugamba ekyalo kyaffe Kasaali kwe tugenda okuziikibwa gwe n'olina n'omukisa kuba bw'ofa basobola n'okuziika ku mawanga gwe ekyalo okuba wakwata obwa ssentebe n'abaafuga ekyalo emyaka gyonna baafa dda sebo kyamaani Sande abatuuze essaawa eno baakuvaako dda balindiridde lunaku lw'olifa n'olwekyo basebo ne bannyabo nnina obusungu bungi eri kyamaani Sande ono ow'ekyalo nze ng'omwana azaaliddwa ku kyalo n'enkulira ku kyalo nyongera okubaloopera kubanga omukyalo ono ndowooza mutongole wa Kabaka baba mutongole wa Kabaka kyamaani Sande ono yakozesa Ssaabataka ng'ajja kuba ssentebe naye essaawa eno kyamaani Sande agilonze ne Ssaabasajja mutabani we ayita kulinga mufaawunya sebo kyamaani Sande bw'otaagambe ku mutabani wo ekyalo kyaffe lwe kiri esalawo olunaku lumu kijja kulungira kanyokawulira atali wa byakunywa wabula ekinajja si muntu gy'oli sebo kyamaani Sande kyamaani Sande ono yongera okwogera kyamaani Sande era bwe yamala okukwata ekyalo waliwo obutundutundu bwe yatuuma buserozi obw'enjawulo naye kati emyaka gimaze kuwera 7
nga buseerozo obwo tebulina nababukulembera nga sente eziyita ez'ekyalo ezo kitambuza Chairman Sanders ezza n'abantu be. Kati essaawa eno Chairman Sanders yasazeewo obuseera obwo butono muddemu mulonde abakulembeze zengamba saba basebo ne banyabo abakulembeze b'obuseera obwo mugende mubalonde bulungi kubanga be babatuukako. Essaawa bw'eneetuuka nga twerwanako abakulembeze abo be tujja okwegatta nabo tulwanyise Chairman Sanders n'atutubaddeko emyaka egisoba mwameka mwana. Nga mmaliriza batuuze bannange ku kyalo kambabuulire nga nzija nga newola ku bigambo by'abasudde eby'omu bbaasi Iduniya. Yagamba bw'ati ndowooza yali paati 2 yagamba nti abali mu bbaasi tufune agayomba kondakita ye tumuleke drive ono gwe tuba tugamba leka mbyogere nga biri direct. Opera Chairman waffe ono Mwami Sande balopera Chairman waffe ono Mwami Sande njomu eyamujjanjabanga eyo gye beekwekanga gyokuli oba Chairman waffe Kasaali. Chairman Sande yamusibira mu kkomera nga ye yali omusawo we ate munnamateeka we eyabadde avuddeyo okumulwanirira mutabani wa Chairman Sande ono gwe yawa obwa defense era naye yamukoze eki yamusibye. Basaba ne banyabo Chairman Sande mutabani we bukeeredde olwaleero gwawo obwa defense. Sabo Chairman Sande akedde okujjako emikutu gy'amawulire ekibadde gitubuulira ebifa mu kyalo. Kati batuuze bannange mbagamba Chairman Sande ono lwaki gwe ŋŋamba kubanga alemedde okugamba ku mutabani we ate nga tukimanyi nti ggwedde ne ligambwako nnyiniryo lumonde bw'alemu omugga enkumbi eramusimba emukola ki. Naye kati nze mbatuma ekintu kimu batuuze bannange ab'oku kyalo Kasaali. Chairman waffe Sande ow'e Kasaali ku kyalo kuba yajja mu 86 ekyalo kyaffe akifuze bubi era naffe abamuvuganya tetuli mirembe. Basaba ne banyabo Chairman Sande ono gye buvuddeko yayise etteeka oluvannyuma lw'okulemesa ekyalo kyaffe okulaakulana abaana baffe baagenda basake ku byalo ebirala naye yabayisizzaako amateeka mwagawulidde mabegakaawo. Chairman Sande yayisizza amateeka nga abaana bwe bamala okusaka ne bye basase birina kukuyita mu mikono gya Chairman Sande ono ategeera oba biyise mu makubo matuufu ng'ate ekyalo kyaffe kibadde kifa enjala. Kakati Chairman Sande okubuuza ekyalo kiziŋŋamizza tulemeddwa n'ogwe tuli emmere ne gye tugenza okusaka sebo Chairman Sande oyagala eyite mu mikono gyo. Chairman Sande toli mutuufu. Chairman Sande tukukooye ekimala kikola ki. Sebo Chairman Sande nyongera okukukuutira ffe ng'abatuuze b'oku kyalo Kasaali kwe tukulidde tukugamba nti tujja gibeerako emirembe n'emiki. Sebo Chairman Sande tukugamba nti emizibu gyaffe tegijja kuzuukukira Kenya era gijja kuzuukukira ku kyalo kyaffe Kasaali. Era Chairman Sande nkugamba ekyalo kyaffe Kasaali kwe tugenda okuziikibwa. Gwe n'olina n'omukisa kuba bw'ofa basobola n'okuziika ku mawanga. Gwe gwe ekyalo okuba wakwata obwa ssentebe n'abaafuga ekyalo emyaka gyonna baafa dda. Sebo Chairman Sande abatuuze essaawa eno baakuvaako dda balindiridde lunaku lw'olifa. N'olwekyo basebo ne bannyabo nnina obusungu bungi eri Chairman Sande ono ow'ekyalo. Nze ng'omwana azaaliddwa ku kyalo n'enkulira ku kyalo nyongera okubaloopera kubanga omukyalo ono ndowooza mutongole wa Kabaka. Baba mutongole wa Kabaka Chairman Sande ono yakozesa Ssaabataka ng'ajja kuba ssentebe naye essaawa eno Chairman Sande agilonze ne Ssaabasajja. Mutabani we ayita kulinga mufaawunya. Sebo Chairman Sande w'otaagambe ku mutabani wo ekyalo kyaffe lwe kiri esalawo olunaku lumu kijja kulungira kanyokawulira atali wa byakunywa wabula ekinajja si muntu gy'oli. Sebo Chairman Sande. Chairman Sande ono yongera okwogera. Chairman Sande era bwe yamala okukwata ekyalo waliwo obutundutundu bwe yatuuma buseerozi obw'enjawulo
Nekati emyaka gimaze kuwera 7 nga buseero zoobo tebulina na babukulembera nga sente eziyita ez'ekyalo ezo kitambuza Chairman Sanders ezza n'abantu be. Kati essaawa eno Chairman Sanders yasazeewo obuseero obwo butono buddemu mulonda abakulembeze zengamba saba basebo ne banyabo abakulembeze b'obuseero obwo mugende mubalonde bulungi kubanga be babatuukako. Essaawa bw'eneetuuka nga twerwanako abakulembeze abo be tujja okwegatta nabo tulwanyise Chairman Sanders n'atubaddeko emyaka egisoba mwameka mwana. Nga maliriza batuuze bannange ku kyalo kambabuulire nga nzija nga newola ku bigambo by'abasudde eby'omu basi Iduniya. Yagamba bw'ati ndowooza yali paati 2 yagamba nti abali mu basi tufune agayomba kondakita ye tumuleke drive ono gwe tuba tugamba leka mbyogere nga biri direct. Abali ku kyalo kino tufune agayomba omutabani ono ye tumuleke Chairman gwe tuba tugamba atujjeko effujjo byafuga bibi. Ekyalo si kikye tukimugambe kirina bannyini kyabamuwafuge n'ava ku mateeka ge twamugamba n'akifuula kikyakitte kizaawe. Era ffe bannakyalo ke tuli ekyanga sebo tolyabula ate lwebalabala bw'anaakimanya nti tukimugambye ajja kujjamu siiki yafutuke. Awo bannakyalo we tulikisanga ne tukiddaabiriza ne tufuna omupya omukulembeze nga yavuga tadiima ng'akebeera n'ekyalo oba nga kiramu. Nze Katonda byantumye byo bibagambye munambuuze ewuwe gyensula ayogerera abantu ne ku Musa we gwali wadde eriyo abatamuwulira. Mulijjukira ebintu bye mbagambye ng'essaawa etuuse terinawala munsongeko oluno eti watugamba wadde abamu tetwakufaako maze ogwange ndiza tewendivumbula nfuna agadda. Uganda eno kati mwenna mwetegerere temyependa kaneddira waka Yusufu olyo lya muzikiti kerettanyi lyaffe lya lulyo nyenze nja kudda n'ebipya luli nzavumbula ebipya kiru.